bali kubagayiriza mana kiyaka baba wami abe bamala yabafulimya iteeka eyaka erimu abasadde ababagula oba mu nsonga z'Ebola kati ziriwo nigana amateeka gali ku idama yaka gabamala yagebafulimya bampereiza bankoba muzeeyi bisa ku leediyo kasito mukulu gwe babita otyo enga ngokuye weinawo nze ndikuze nkola mulimu gwa bamala ebyokujja nga mutuuka gye bali nga bakuba nti oli kusaba ku kodi oli kwenda kujya jalibu ebyo babigayirewo agasadde mujanga mwakoba mujalibu nga mwenda kusokera ku kifuba embeera embeera yabiwaire ebyokujja eyo ngoza seneda change nga mubatawaani mulimu oluwa olumu wasene ng'omukooti ajja nonye change eno kabiri bwatambula ebyo babideemi nabakoba nti mu bugembe oba ne mukazi wo nga beeramira family planning nga tazaala mujja opangisa mu bugembe emyezi egyo enda n'abagifuniye yes maama balabaana basunda laavu n'amaana akukoba woofuna omukazi yeeyandala ekigero ekyagati kino ekisada nga kyeyandala kiti oyo muleke tomusobole bamweta bwaguuga muve ku bantu kulwaki osakanga ki mawulire aganasembayo Julius alina agasembayo ate alina gwagamuwairewo nja kwebazaaku abalonzi ba mu Busoga abalonda naddala abalonda ababaka abakyala kuluno mwalonda nkubye nti kuluno balonda bulido babaire balondanga kyoko babaire bafu eriyo okulonda balonda fwaji kuba banamwedi lwaki abantu balonda bakoba nti katulonde omukazi oyo katumuwe ekifo kono katumuwe kire abawalire dani edo olinga kuwale stress yajja abasaba bekankobera okulonda kona ono yabere mukukwana kuba ndindi yali kujja ekiseera kituukanga wapwama Julius tuwagasemba Julius mwino omuwulire Dr. Kiza Besigye ne Obedi Lutale n'omuserikale gwe bata kapiteeni Dennis Ola kooteeka ne Muwanga Kivumbi batiddwa mu kooti olwaleero Muwanga Kivumbi ensonga zimuvunaanibwa zeziri ez'obutujju abantu bali abaafa abasoba musanva bali owe butambala ku lunaku olw'okulonda then Dr. Kiza Besigye mujjukira bamukwataawe emabega mwaka gwali gwa 2024 ku muliraano mu ggwanga er'e Kenya ye yagulwako omusango n'Obedi Lutale omusango gwa kulya mu nsi lukwe so baitibwa mu kooti banamateeka bambadde agaganduula gaabwe okulaba nga bateekawo embeera yonna okulaba nga abantu basobola okuyimbulwa naye nga ensonga kyaganye Muwanga Kivumbi ali eri mu kooti ewozesa bakalintalo gye bayita International Crimes Division of the High Court mu Kampala Dr. Kiza Besigye ali mu High Court ensonga zikyaganye bannayuganda bongedde okumusaasira agenda kuweza emyaka tigiri megas tekigenda wera ebiri mu mwezi ogw'ekumi leka tumusaasire kuba ebyomu kooti batera atuyitiriza kubyogerako ino ayi leka tumusaasire asobola okuba nga actually tubasaasire NUP mu butongole yakutte bendera n'ejuwa muganda wa Helen Nakimuli avuganye ekalangala bamuyita Helen Nampala yagenda okuba nga bwati avuganye NUP egamba nti yafunye amawulire agalaga nti alina ground y'amaanyi era abantu bagaye nti oyo waffe gwe tugenda okubeera naye mumuwe kaadi ajja kusobola okuba nga bwati atukwalira bulungi so enteekateeka zigenda mu maaso okunoonya akalulu yalina kaadi yeniyofubulire ekineewuunisa kyaki baba banaife nairala ab'NUP n'abantu abandi abaliko opposition bateranga ino okuba ati ebintu bino tibyansikirano mbutosobola kutufuga mugaide nimwana kaide kaini mutabanewo leto mwidukulu tulibona ngabana bafuza bansikirano bali kitulagira irala bagana awona alobera ati owolu yeno yeno kuleta ku muganda wo bamutabaniwe ngayima mwena muri kuleta ab'oluganda abekikana abibikwa mulimu ensonga bbiri esooka NUP eri kulwana okulaba nga efuna wiini eyo kubanga yafa yali waabwe nti ekifo ekyo ekigivaako ejja kuba ekubiddwa so mu mbeera y'okulaba nti ono yagenda okugiwanguza eba esobola ofuna kaadi n'egimuwa wabaddewo n'omukyala wabaddewo omukyala gwe bayita ansooka katono nnyo wabaddewo ko omukyala gwe bayita Goreti Namugga badde bamuseerasera tigenda ekalangala badde basobola omuwa kaadi naye bagambye nti ono ku gurawundi kwali ensonga yange mukulu ensonga yange eri eti mwigalewo nti abantu babaire batukobanga
ati kiba kirungi kuleta mwana olete nige mwene wetene mwana senga mutabale ba Luganda na bechika twaloza nti bo enkola yebwe ida kubayandawulo aye bona tulibona bali kuleta ba Luganda bachika bamukwa tunabaawo okunendawulo mu government mu Uganda wano ate no nga buli yaida leta babe no puwe bate kwenze wano waliwo omubaka yali mubaka wa Nuupu aye byayogera ku Nuupu ati kale kajambia kasalira mule ati bamara mu makadi ati we kabati yabyogera tali kuba Enoni na basa ready y'abakogo eyeyizedende